Yo, wagwan people, we back again, Shatta Empire. Nga leo tuli wano ku fire base Katwe, atuze kulabisaamu bato ya Cindy ne Sheebah. Twagala bana ba ghetto batuwe ku teke yaabwe, balabye eki na kiche batugamba. Yo, let's go. Bato bigambo badde byogerwa bingi mbwa ate biki so kati yesaawa ne ku bantu bano batugambe kiche balaba ku nsonga za bato. Era nga tuwana ku fire base tulabe wagwana bakulu kyali kitya solid walayi wagwana kiri kitya anko waliwo naku mujulisa ndi solid nnyo maani okitegeera waliwo ne yagala okutali musangira ne rubimanyi nawe ko batulaba anko wayi kyali wange solid style kimaani oli kiriya waliwo na tuli ludda wana amanyago tuli ku fire base nalo bato wagirabye ale lwaki kyogana badde nazirise kati soko osomemu kyawedde kitya kyawedde eri omukulu oli bwe bayise namukadde ng'ekintu akiwuse buva okakasa ate nakakasemeka iPhone Nokia iPhone obadde ki ate iPhone kuba iPhone yabeeyi okusinga kwiri pulira yensonga lwaki nti omukulu iPhone nkulu kubanga yo yabeeyi ogutali musangeera batogamba iPhone yoddemu akando Nokia bannange akyatuse ku kyalo wali ekyomubwengo nange natidde nazaala bwe yansanze naye nga kankwate mu kasooli okitegeera nazaala yakusaze nogamba kokola otya kambakire mu kasooli tandabe nnyo ajja kumalamu kkala ate nga muwala we akyajagala naye nga tiimu iPhone ku kiddo ndi Nokia ate nga batu tiimu Nokia balyana mama nnyabo Lenga chakabi. Olaba ekintu ekyo. Walayi. Katonnyeko ndio wala wano batwe ku kyalo za kubateno. Yo Rastaman. Kiri kitya? Ali solid. Anti tuli ku Shatta Empire waneno. Nga twaga just tuyisemu wano mu ghetto mutwe ku views amwe. Bato wagirabye. Bato twagirabye. Kyabadde kitya? Era nawe omanye kyabadde. Bwa bangamba anko. iPhone yagudde mu mazzi mwana yakirizinze okitegeera Nokia ate nga kakyasabula kweli Nokia ya mutawaana nnyo ne bagamba Nokia nti yatuusa akaseera ekiziki ne kiggwawo kati walindo ate ng'oli yafirizinze nga kyalina n'ez'okuyimba z'abantu balala si bwe kyabadde ate nawe kakasanga kuba sisobola kukola kikyo ate gwe nannyini ki omuntu yenna akola ekikye ne kikola ki naye nsobola okugezaako ku kikyo kitegeera ate era nendabisa nti nkisobola n'okikuba okuyisa gw'okola ki okitegeera kati iPhone yageze n'efirizinga nga ate kyalina okuyimba ennyimba nnyingi kale nefite tusigala nga tukyalina Nokia netwongerayo naye nga Nokia yagukubye gwo omuziki yesabula era bagimanyi kati oyo naye ate leero wa iPhone abudde nakola akabaga nga yalaga yerangidde nti yawangudde batto era buli muntu akimanyi Nokia kibalekawa kuba iPhone anti yerangiridde nti ki iPhone ate naye abayerabisa bwerabisa mpozi nga yazzemu neyeekanga nedaba ekyajjukira nti ekyali ku show naye nga show yabadde ewedde nanga ka Nokia kali waggulu ne bagamba babaddemu n'okusaliriza ate nga ani asaliriza nga naawe oba olaba anti kati bagamba iPhone Cindy bamulese n'aggala show nga ate badde balina kumala lumu wali bonna ate ng'oli bamutwalidde mu ambulance kajjo katumwerekere timu Nokia kabaka katsoko tuli ekyawedde kitya ekituufu kyawedde nga tulaze buliriza sabula syndicate tiri atusobola kyekisooka kubanga baba balina experience toyinza kuŋŋamba nti kati nange kati ku ssaawa eno omwana atalina na luyimba mbwaveeyo agambe mbubba wa Metogani music temumanyi kuyimba nga gwe tolina wadde na recording ku level ya Cindy Sheebah yabadde tasobola kuvaayo ne yeepanka mpozi nga yagala akole bato ne ba Spice Diana bakalo nantongo no that's a level bagenda akole n'ababandi mama mukajo Olutalo asobola omufunira yawo omwana Bakalitas kaliro gye bali nti bagamba akaseera katusenga timu sino nyimba ziweddeyo that's no problem that's no problem fe tuyina ennyimba ziri mu 52 syndicate nze ndi wa Metogani music but on this battle nabadde ku syndicate so tuyina ennyimba nga 52 nga ne collabs mweziri
kyandikoze okutuuka okwepanka mu nnyimba 10 mu emmeka ze bamuwandiikira n'atuuka n'okuzirika yandibadde ajjayo 52 oba kati oweereza Sheebah essaawa eno Sheebah essaawa eno ne ku bye naakalabye nalabye nawulidde mbwakoze akabaga mbu yeerangiridde wuliriza ekyo bakiyita kwekubagiza yeekubagiza n'ekkenzo bali mu kwekubagiza bali mu kwekaza okitegeera ekintu kiri obvious ku open table okitegeera tosobola kugamba nti omusango baguzizza mu bantu tetusobola kudda mu bantu ng'ate abantu ababadde n'ebyo byayita ba Sheebaholics basaze ne badda mu ffe ba syndicate ng'ebbaala ekutte okitegeera oba akimanya atya taddamu bw'abanga alina akatima akali okubanga ku katengo Sheebah alina akatenga alekera okubeera ne management emugamba yambala bwoti n'ojja mbu ng'olinga malayika kyokka nga tannaweza na nnyimba 5 ng'azirika management emugamba yambala bwoti white babadde bamusibiddemu dress code twagikubye performance arrangement ffe twayimbye oluyimba lw'eggwanga nga tutandika mu bato yonna Sheebah talina gundi we yawangudde wadde kwambala wadde performance kale yawangudde mu kwekyenkyebulaawo yakunkumuse ye mukunkumusi yakunkumuse kwanga oyo dansa yakunkumuse kyovola basobola byayimba bbala dakiika 3 oba yandikubye CD ebbaala bwe mba muyimba mbala kwanze ndi muyimbi muyimba mu bbaala n'oyimba n'ogamba nti kati babawaddeyo ennyimba zammwe nga 5 oyo Sheebah ni bwaba n'ennyimba 10 zonna tabaditasobola bamukuwemu n'omusobola kati bamuleete kubanga kati nze nja kuba lugafulo ali naye ajja leeta kolabozi za lugafulo zalina ne feefe zalina ali nange enkola ezikolabo nina ba small boy ab'olubina wuliriza Metogani Music Uganda ginoonyeeko ku YouTube naye nga nkubulira amazima Sheebah bonoba ng'okyali under management yonna abaana tugenda kujja nga tuzimba empire nga Cindy we yagambye gobadde under some management okitegeera ye ng'ali yekka n'akikola kati bw'obanga ogenda sigala awo naffe tugenda kuyita mu bbato kwa twakulabyo feinting Shatta Empire tuli wano mu ghetto abaana bawo bawanda buwanzi muliro katulabe anko kiri kitya bato wagirabye bato nagirabye somamu mwana sijja kulimba omukulu abamukulu nenga Sheebah alina kwagalibwa kati nga ffe buyaye kati nkwanzi nikavubuka nakayigwa kunywa enjaga nakayigwa kwambala pule nakayigwa kugula engoye nokayigira nakayingidde dda Sunday special kati ffe balina okukola okuddaawo Sheebah neyeekunkubula neyekyunkyumula oli tiimu ki nze ndi tiimu Cindy ogamba Cindy yakikubye so tano tuweyo tuni ya Cindy awo tuweyo tuni ya Cindy emwawo atonyimbisa nnyo ndi maironji tuweyo tuni anko atonyimbisa tuweyo kyayo tonyimbisa kati gwe kyogamba Cindy bamukubye Sheebah bamukubye amana Sheebah songa kizoyinza okuwa eza video ko Cindy okuwangula tuwe ensonga bagamba buli muntu abako n'omulimu gwakolaki gwamanyi gwoyinza okuba muweesi kitegedde ng'oli wa holding togenda kujja mu buweesi ng'oli wa holding era oba olina kuyiga kitoofu Sheebah kyeyali alina okukola Sheebah kyeyalina alina okukola ku Cindy wanawulirako naawo lumu Sheebah yenyini yagamba wewampanikira kana akayimba nayogera bingi bigi ebintu wandi byogedde kwawuli teacher ekitegeeza alina okuwa respect teacher we kyataakoze kati kireka wa Sheebah essaawa eno Sheebah mwana yandi ataze najja nemukwana mwana ono omusobola nja musobola mwana nze ndi Gaza timu Gaza gyembeerayo kiri agambayo wekiri kati beno anko kiri kitya antuli wano ku Shatta Empire nga tuyiseemu wano mu basajja twagala kumanya bato wagirabye yongeza ku ddoboozi anko batuwulire bato wagirabye nja kwogera bwentyo mpulira musajja mulasita lasita takyayika nnyo terere abeerawo ng'azikwata bukwasi nga bw'olaba tiimu ani Cindy
lelindako waliwo na muli ba timu Sindi kuba tuli bajjajja yo baba mpaye ensonga 3 lwaki ogamba Sindi yawangudde batto Sindi kyenyinza okugamba abadde nnyo n'abasajja bakabaka olira kati okuba ne management eri eyaddala oyo mwana muto agenda anoonyerevuze Sheebah alina okwebuuza kati oyo alina kugenda neyebuuza ku Sindi nga baabawe nti kiri kitya yajja muwa ekiddako ate kituufu so si kumubatolinga ebyo byakulwanagana ebyo oyinza okugamba kyekimu anko tweyanziza twe tunamaliza ne Rasta waffe ono obadde okyatugamba wabadde ttiimu Sindi tuwe ensonga 3 lwaki ogamba Sindi yawangudde batto ensonga 3 lwaki Sindi yawangudde batto zokka ensonga 3 mu 2 akozesa amalowoozi 3 oli alina eddoboozi muli akwawala buwaawazi batto wagirabye kati timu Sheebah labisa obadde labisa anko ate laba nnono lwaki todde eri mu kasooli timu Sheebah onayagenda ya musigo oba ya buwunga okuba kugeragera ya buwunga lindako njagala mbagayo bigambo bino owulira bw'ozaala omwana bw'akula aba akoze eki aba akuze Sindi kituufu omwana yakuyitamu n'atuuka gyakola ki gyatuuse essaawa eno Sheebah big up nze mpaayo omukazi mu Uganda asobola okuba freestyle ng'ogyeko Sindi n'emyaka gyayimbidde gyegyo Sindi abaka miliyoni Sheebah abeera bitone n'emyaka gyayimbidde ositegeera gyegyo kale emyaka gya Sindi gyayimbidde si muyimbi mubi naye Sheebah omwana alina music naawe abadde avumbeera mizindalo nga takyawulikika na ddoboozi bagamba Sindi Sheebah yakubye omuziki enyimba ne zibaggwako natega okuyimba ez'abalala baba wange kati kulaba oti nkugamba ebigambo bino nti essaawa eno Sindi teyayimbye nga Sindi yayimbye bawagizi ositegeera yayimbye bawagizi naye oli omwana yayimbye kye bayita batto ey'omuziki akayimba ka Sheebah meseji ye yatuuka ku lw'omukwano gwe nani kubyako oluzungu naye obuzibu siri muzungu yaka Sindi mbawe ndabise tintimate emuve nawe lwacha tintimate uliye tintimate jangu jangu ata utinti mwabangu lava Sheebah wetegekedde ebbanga nkwesunze nga mazzi mu tanka naye nga wano wetuli kiraga nti tiimu Sindi ekyasinze twakafunawo tiimu Sheebah omu ale naye wuli addusa ali eri tiimu Sindi abadde amazeeyo abasajja babano eyaki omwana oyo alina kukola nga ali riskini we yakola akwetondera bobi tosobola kweteeka ku Sindi oli champion tuli mu batto wano tiimu Sheebah versus tiimu Sindi naye ng'okusinziira kubye tufunye mu batuuze wano balaga nti bali tiimu Sindi manager nkubulira amazima olaba Sindi actually nze
yandibadde ntabalwa mu bakazi lwakuba nti alina amabeere na bitundu bya kyamanga abakazi naye in fact oyo alinga musajja actually alina okubatolinga n'abasajja ate si buno abasajja balina okuba nabo katono nnyo mpaya abayimbi basatu abasajja nga we bayimirira mu Sindi abakuba paka ku ttaka ng'abakubira ddala menya ku ttaka tandika munaye ate naye kyandibadde kibi kubanga geregeranya bayimbi bajja kifunamu ekifaananyi ekibi Elephant man we mujamayika sebo Uganda yalina okuwulira mu Uganda bebe kulu oyo mukulu olabisize bebe kulu mulala mu bebe kulu mu live band sebo ye bebe kulu gwalina okubeera naye walaba bato ya bebe ne Bobby teyaduka ani yajiwangula Bobby Onja kwawukana mu naawe sebo baga bakuba kibando omuziki era okuva bafana ngamba bafana so omuteeka ku oyo